erinnya lyange Nzejjuko Uzairu, kansala wa Masiro Town Council ku lukiiko lwa Kiso District. Ate nga mu ngeri y'emu nze muwandiisi w'ettwale lino Masuuliita ery'Obusiraamu. Mu kaseera kano olunaku lwa leero twasobodde okulaba nti tusaka obuyambi okuva mu mikwano gyaffe egy'enjawulo. Nisobola okulaba nti tufunayo ttani z'omuceere 3 wamu ne ttani ya sukaali emu ate wamu ne ttani z'obuwunga 2, ng'ebintu ebyo besikale bigenda kubeera nga biyambako naddala abantu abali Masuuliita abanyigirizibwa omuggalo. Mu bantu abanyigirizibwa omuggalo mwe mubadde abakulembeze baffe ab'eddiini naddala b'Obusiraamu be tukulembera, nga mu lockdown eno tebakkirizibwa kuŋŋaanya basiraamu kugenda ku mizikiti. Tusobodde okulaba nti tubasakira obuyambi obwo, netubeera nga buli imaamu avudde wano tumuwadde kilo 25 ez'omuceere, kilo 10 eza kawunga wamu ne kilo 10 eza sukaali. Tusobodde okulaba nti buli imaamu agenda nabyo. Then abantu abalala tusobodde okulowoozaako ku baganda baffe abali ku bodaboda era mu kaseera kano nga bali ku muggalo tebakkirizibwa kutikka muntu n'omu. Ate mu ngeri y'emu ne tulowooza ne ku batakisi nabo netubeera nga tubafunira ku buyambi abazipaakinga edda, bakondakita, abo bonna basobole okulaba nti baganyulwa mu mbeera eno. Mu kaseera kano waliwo abantu abaleera be twalonzeemu nga tulaba nti tebalina buyambi bulungi bumala. Tusobodde nabo okulaba nti nabo tubalowoozaako nga tubawa ku pakiji zino, naye twagala okukoowoola abazira kisa bonna mu ggwanga nti buli alina kyasobola asobola okuyambako ku munne. Twagala okwebaza okw'amaanyi okugenda wa muganda waffe Alhaji Senta Ibrahim nga naye mutuuze wa mu kitundu muno, yatuwadde obuyambi bwonna buno obusinga kulaba nti tusobodde okulaba nti tubatuusa ku bantu. Omuddu oyo tusaba Allah w'ekitiibwa abeere nga amusaasira, abeere nga amugaziriza. Tusobodde okutuwa obuyambi obwo abantu abo bonna babufunye, ate nga eno si yenkomerero yaffe ku mulimo guno, wabula tugenda kwongerezaako okulaba nti tusaka obuyambi bwonna obwetaagisa okulaba nti tuyamba abantu baffe ab'ekitundu. Twagala okukubiriza abantu bonna nti eno embeera buli alina kyasobola aveeyo abeere nga ayamba ku bannayuganda. Twagala okusaba ne gavumenti nti obuyambi bwaffe ng'abantu buyinza okubeera obutini ennyo. Kyetusaba nti eteekewo guideline abantu zibayinza okugoberera, naye abantu badde ku mirimu gyabwe. Ekyamazima ffe ng'abakulembeze tetusobola kuyimirizaawo bwetaavu bw'abantu naddala mu kubalabirira mu byokulya, naye tusaba gavumenti ebeere ng'evaayo mu kintu kino, ebeere ng'eteekawo amateeka amakakali abantu basobole okulaba nti badda ku mirimu gyabwe, ng'abatakisi baddemu bakole, ababodaboda baddemu batambule, n'amasinzizo gaddemu gabeere nga basaba naye nga bali social distance. Mwe bali nnyo mwe bali. Tetukubuuza eno Masuuliita gye tuli eno kyalo oyinza ogamba obuyambi abantu tebalina kyakukola. Ate nga ne gavumenti Masuuliita tezimu ku gavumenti enteekateeka zaazo yaleka ebbali bafuna ssente ate nga gye yalwanira abantu oluusi baliwo bali omugoteko. Kiki kyoyogera ku nsonga eyo olw'okubaleka ebbali? Tuli bennyamivu nnyo ng'abantu b'e Masuuliita naddala Town Council olw'okulekera ebweru mu nteekateeka ya Government Relief netubeera nga tetufiiriddwako. Masuuliita bw'ogigeraageranya kimu ku bitundu bya Wakiso District. Wakiso toyinsobola kujawula na Kampala. Abantu abali mu Masuuliita tebalina njawulo na bali Kampala. Abasinga bapangisa, abalala tebalina nabo basobola kuteeka kiti kya muwogo mu mbeera ey'okulima. Kitegeeza ki? Nti population esinga ey'abantu abali mu Masuuliita be bamu abantu abali e Kampala. So tuli bennyamivu nnyo olw'okuwulira enteekateeka ezigenda mu maaso mu gavumenti nti Masuuliita nga Town Council twalekebwa ebbali mu nteekateeka y'okubeera nti abantu bafuna ssente. Lwaki? Nti abantu baffe aba wansi emirimu gye bakola gya bodaboda gya takisi bonna baayimirira. Kati baali badde abantu abo nga balowoozebwako. Ab'amasaaluuni bwe bali, ab'amabaala mwe bali bayitirivu. So abantu abo tulowooza nti bandibadde bayambibwako naye tebafiiriddwako. Kyekiri kye tusaba gavumenti nti at least eteekewo buteesi bantu banayinza kuyitira naye abantu badde ku mirimu gyabwe. Ekyamazima abantu bali bubi mu Town Council y'e Masuuliita. Amanya Nzejjuko Uzairu, kansala ow'ekitundu kino akikiira ku lukiiko lwa Kiso District.